Katonda yantwala Vatican nendaba nti waliwo ekiseera Faaza wagenda n'atuula n'emisambwa n'obumenke ne bateesa era Faaza buli bwatuula wabeera obumenke waliwo obumenke edda wasuka kuva mu bbanga eyo kizungirize ne kikwira awo Vatican kati Vatican awo waliwo oluggi waliwo poto etwala eyo Magombe mu nsi ezo z'ebimenke okitegeera eri Vatican eri Vatican awo kati awo Vatican osange emisota osange waliwo ekifo kye bayita kya sitaani kya mizimu bo buto bakiyita kwekiri awo mwekiri ate mu kifo ky'abatoko wali essabo lya essabo awo maze n'olyogera amazzi g'omukisa awo gagoba emizimu ate bagana galina mugongo so mmetesekane nga nkubulya biri siriyasi bwe munali ku TV awo remote negenda bubi waliwo Faaza yafaawo ku TV ku Kalango kati ngali mu kusaba ngagamba misambwa jangu misambwa jangu jendi yajita kujocha nesooka nempulira ayita misamba yajita kujocha atya muzaale mukole ki mwale okitegeera Yesu yali wano ku nsi teyagamba bantu nti temuwasa yabagamba lwaki ngate tebaganye bantu kuwasa Faaza taganye muntu kuwasa katono ono yamuzaala ati nsonga yakitawasa oyo mwana amwesibako naawe ate oli wali maka ge tumanyi wali era tulinayo n'abasisita abamu baava mu bufaaza era n'abamu abasisita bamu bazaala abaana babalina ebbala bagoba mu kigo asiibula bulungi n'agamba ngenda vacation mwaka mulamba kikirize n'awandiika bawumula ku mirimu gya Yesu kati wabanga akoze emyaka 3 asabye mwaka gumu naye aba just nga apooso abasabye kubeera apooso nga tasobola kubeera mu kifo kimu abeko gyagenda tugambe oba Nairobi oba wa n'aconnectinga n'agenda eyo n'azaala akaana ke n'akateera omukazi akakuze oba kyawandiikibwa nti balina kikola bwe bati mu Bible oba mu ddiini mu Bibuliya jukira Bible yabwe yanjawulomu oba kiri mu mateeka kuba kati musumba nze kyemmanyi bano basajja bakano tebasobola kukola mistake basajja bani bakatonda kituufu bakatonda naye abasajja bakatonda mulekera okwebbirira bakazi ne mubazaalamu abaana bagenda bagoba mizimu mu bisenge ogulu taata we Faaza nikola kisoboka musumba taata we ye Faaza ono abadde ayita mu Luganda Faaza mu Luzungu ate nno abafaaza mubamanyi bulungi era Faaza oyo weewaffe ozana kuba mumanyi Faaza oyo kati mutuukirivu Faaza nze muli ngamba omusajja ono aye kali mistaken nga ategeeza taata oba taata w'omuto oba anko we nga tategeeza nti taata my father biological father bw'obadde kimanyi kyekyo awo waliwo omufaaza yawasa omukazi namuzimbira ennyumba wali Kirinyabigo by the way recently nawe wabitegeerera nabyali gataliiko nfuufu waliyo n'abaana bebazaala yatukuba bubi nnyo yasobola okunoma ku oyo nti ali Vatican atukiyidda n'omutukuvu kati kambuuze naye Vatican banaye musinza ki Yesu Kristo Yesu Kristo mwana wani wa Katonda Katonda agamba atya wabatonda omuntu katusomeyo Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito
bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kiro, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV gwe mukutu kwe tuli kuondabira na mwenna abali eyo gwe mutufunira wano. Nagamba tuli ku Facebook, Instagram, TikTok. Emikutu gyonna twagifugadda, so wona wotusanze kijja kuba kirungi no tuwaka like yako no tuwaka subscription oba follow. Ntubanga ensonga tugitambuza ddala bulungi. Comment section nagamba yesinga okubanga ya makulu kubanga tuyambako okumanya nti otegedde oba naawe naffe nyino tugamba nti wano wabulamu mwongeremu ku kintu bwe kityo babwe kiti. Nakola tukomyewo era nga tulina abatuvugirira akasimbi nga Cambridge Junior School bagamba nti bawo omwana babere nga bamusomesa. Tebakoma kusomesa mwana ya mukirasi byokka. Abala mutwala newe ne bamigiriza embeera z'obuntu. Bayigiriza omwana ebyemizannyo gamba nga okusamba kapiira ebintu nga okuwuga. Bayigiriza omwana ebintu bingi nnyo ebyenjawulo kuba ebivuga ate nga ku bbeeyi ensamusamu. Ate ogamba nti wavudde ku Export TV kyongera okusukka kubanga bongera ddala okukwata mu bisale ebyo eby'essomero. Bali Matugga Kito bagamba nti bawo omwana bamukoleremu ekyenjawulo bamufuye ddala omuntu asanidde okubeera mu ggwanga lino. Onakola tukomyewo ndine Musumba Edward Mugisa agenda kubanga abako byatusomesa ebyenjawulo nga bulijjo. Abula agenda sooka atuyanjulireko katono then wetumala tu introducing topic ya lero kubanga ya makulu nnyo ngusaba toseguka aberenga akubuuzaako. Musumba Lwangi Yesu yeebazibwe ssebo. Amina Mukama yeebazibwe. Abatulindiridde obwedda bano ngusaba osooka obampeera ekiramusa ekirungi. Mukama yeebazibwe abali eyebweru abali Denmark abali Netherlands abali waliwo gwanga liri awo wansi ewa ndyerabidde abasaudi bamaze okubalamusa abasaudi nzijja mbadde nkyali kubali babedde abali eri mu Europe Sweden abali Sweden Toronto ekibala kya Canada abali awo mu Toronto abali batulaba awo ewali Judith Babirye ne timu ndala awo abali USA katujigate yonna ne waliwo gwanga awo nderabidde naye mwenna nsi yonna abana Uganda bwe mutuuliriza okwasembayo kabadde kakodyo Saudi Dubai abali mu kyombo ky'Abawalabu bonna Qatar nabo banyumirwa nnyo ebintu bino ne bali Yerusalemu tulina Uganda Jerusalem gye bali basibulira nkonga bamati nze mbeera Jerusalem South Africa abo bo tubalina bayitirivu so tubaagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo amen omulokozi waffe era tulina crusade egenda maaso tugenda ku kizibu amayuge naye bagambe tukyuse kati amanya gaweze nga 3 waliwo yavudde nagamba tuyiteyo mirembe gya Yesu ffe twali tugiise bukisanyu nga mugijja ku bukizibu okitegeera abantu bali tekibanyiize okubajjako ebizibu byabwe ate ensonga anti crusade tezigendangayo bapasita bonna batyayo naye ffe Mukama gye yatugambye tukole ki mugende tugenda wiki ejja anti muli basoja omuntu gyevugira gy'otunula bafuuti soja ffe tukubireeyo waliwo abasamize bangi bali ababatulopedde abakwata ekyalo ne bakisiranya
abantu bonna ne basirana. So osobola kuwagira budget yaffe yasigaza milioni 15 naye osobola kukwata ekyokutte oba millions oba meka oisobola okuzikwata zolologa pastor ate obona mugende okitegeera. So kati kwata sente zo oba 5 juzi mwana yankubide kuva Bulenga ali mu secondary senior 4 nasindika ensigo ya mtu anagamba mzee sabira nemusabira amagezi gegulo nemumpita bamalayika ne mugamba ogenda kuyita era yansindikire nanga bakozeyo mini exam yagikubye paper yona najimalayo. So kati wagira crusade eno tulina ebintu bingi byokola ebyuma twabukinga tulina obongera sente tulina okumalayo bintu bingi. So mukama kutuwe mukisa ngogenda bulire enjiri kuyitira mu sente zo. Tulina okusabira ku office oba okwamaka tukyala kusinga okola bulungi no sasula transport ebirala singa taka kwa facilitation tutuukayo wo bulungi tekuba kusasula naye yase osobola tambuza omusumba netugoba mizimu gye basimba mu nyumba yo. Tutambula na anointing oil na dala musonda sonde batera kusimbayo amayembe sotalo bitekawo mu sonda sonda ne tuocha kandi musumba waliwo omuntu omu yatuwako obujulizi mama we omuntu gwamulumira emyaka 5 ng'ali ku buliri togumuluma ng'ekimuluma kyokka mutwe ne basaba nakola buli kimu ng'omuntu teguvaawo naye bagenda okuyita musajja wa Katonda yayolesebwa nga eddagala erumya omukyalo ly'omutwe liri mu ppiro naye ng'amaze emyaka 5 basaba tekivaawo kumbe luwatako bati omutwe ku ppiro eri ku buliri bwe oba omulwadde gamba muli eddagala erimulumya olaba ku ppiro omusajja Katonda yamala kujja waka bakabafuna okwolesebwa okwo ebintu bisasa okuva nga basabidde ku kyaki obawa babinatuuka waka wennyini nga byawaka era kyovulaba minisitule yaffe yanjawulo terinda bulinzi bantu ku kyaki kubanga ojja ku kyaki netukusabira ate nga bikulinze waka n'amayumba abamu gasigala waka gakulindira oba oliyo tegakwatako. So kati enamba eri 074 6 18 22 41 mu luzungu eri +256 746 18 22 41 era kuyita okuwagira crusade ayagala okusabirwa ayagala musumba okukyali byonna etirawo mukama banjagalire. Amina. Musumba twaguddemu nawe nnaku ezo muweereza munnammwe wengamba muweereza munnammwe era mantegeeza omuntu gwemukola mulimu gwe gumu era muzima mubiri gwa Kristo lwakuba nti ye mirimu njawulo ate njawulo eri tuyinza oba nga ffe tuzimba mubiri gwa Kristo oli ng'azimba mubiri gwa ddiini oli ng'ali kuzimba ddiini kale kammayeyo omuweereza munnammwe lwakuba nti kale eri yasambira y'akapiira balinamu obuteekateeka obubakwatakwata omwana yavuddeyo n'awemula eggwanga lyonna. Nawe yogera bulungi ebintu tobiisa mu ngero. Omwana yavuddeyo n'akawangamula nti taata wange n'amwatukiriza amanya tutajja kwatukiriza wano yanzaala n'emyaka bwe giti naye yanzaala ali mu kigo awo nenfa tebazuukira wasigalayo nasooka nenkomawo kengulu nembuuza omwana oyo nti gwogamba taatawo otegeeza taatawo omuto muganda wa taatawo nagamba nti taata wange azaala nenzadamu nenfa mpozi taata mu luzungu bamuyita bati father osoma kulaba gyontwala omusajja ono amanya ge ndowooza ayitibwa Ogulu Delight ye agamba nti taata we father ye Ogulu taata we father
nikola kisoboka musomba tata ye father ona abadde mu Luganda father mu Luzungu ate nno abafather mu bamanyi bulungi era father oyo weewaffe ozana kuba mumanyi father oyo kati mutuukirivu father nze muli ngamba omusajja ono aye kali mistaken nga ategeeza taata oba taata w'omuto oba anko we nga tategeeza nti taata my father biological father bw'obadde kimanyi kyekyo awo waliwo omufaaza yawasa omukazi namuzimbira ennyumba wali Kirinyabigo by the way recently nawe wabitegeerera nabyali gataliiko nfuufu waliyo n'abaana bebazaala yatukuba bubi nnyo yasobola okunoma ku oyo nti ali Vatican atukiyidda n'omutukuvu kati kambuuze naye Vatican banaye musinza ki Yesu Kristo Yesu Kristo mwana wani wa Katonda Katonda agamba atya wabatonda omuntu katusomeyo tusome tugenda kusoma Boluganda mbalage ekintu ekitudde e Vatican si kyaba Katonda mpakana Vatican walina omutukuvu ani papa mutukuvu mutukuvu indako ate nkyano olunyiriri ate osuulako ebyenkanga nkyano olunyiriri wano olubereberye ekisooka olunyiriri 27 lugamba lutya lugamba luti ale bunayigo tosoma Luganda Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya Katonda mwe yatonda ki omusajja n'omukazi bwe yabatonda 29 lugamba luti Katonda n'abawa omukisa yatonda omusajja neki n'omukazi okitegeera Katonda n'abawa omukisa bameka babiri kati nzijja gwe soko malero nyiri Katonda n'abagamba nti yongere bameka babiri mwalenga bameka babiri muzalenga mwalenga abo bameka babiri tuyali babiri mujuze ensinga muri bameka babiri mugiryenga muri bameka babiri musumba mufugenga nga muri bameka babiri mufugenga byo munyanja nebibuuka waguru nebiri na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi tukifugenga nga tuli bameka babiri ati musomali kankobozi mu kigo tewali yaba sister je bali tusika tubameka babiri eka tulikwata ddala bulungi nnyo ng'abakatoliki muza Katonda n'ateeka n'atonda Adamu mu lusuku lwa Eden tewali awakanya sigenda agendayo kubanga eri luberebere 3 tetuwakana n'amala Adamu yamala myaka mingi ng'awubaala ng'atalina ki ng'atalina mubeezi yes naye Katonda n'agamba kantondeyo kanfuneyo ki omubeezi n'amukolera Eva n'amwebasa n'amugyamu olubirizi n'ateekamu ki n'ajjamu omukyala era buli bw'ocekinga ku mbirizi z'abasajja bonna ku nsi bwe zibale tezenkanankana n'ez'abakyala njikiriza embirizi zino ezangi zenkanankana ezo naye sayidi emu olubirizi teruliimu siwakane balujjamu nze ogambe ekintu kimu kyokka okitegeera twava ku tteeka eyo nze nkulaga nti tukyaliriko mukyaliriko teri kigo mu kigo tukkirizibwa kubeera bafaaza bokka wali kubeera bafaaza ne basisita anti waliwo nsobi baba si bafumbo anti tukyali babiri tebasula wamu mu kisenge tetusuze wamu naye faaza kiyakwa ne sisita akikola nsi tuli mugifuga babiri atya sisita akkirizibwa okukulembera mu misa ennaku zino
baba akkiriza sister asokulembera mesa sebo asokulembera olimba naye ku kigo kyani musumba side ki sister asokulembera mesa wali omulabyeko ewa n'okusembeza n'asembeza abagambi kibanjulire sister kale wadali oba sister yotuuka mu kigo sister n'asookerwako ng'olaba faaza nti asooka n'asoma n'akenkuka naba mubwa bulaza n'afuuka faaza kati alina kuyiwa na maaza naye bamuyita sister musumba nagano saagala tuli munsonga tuli ku nsonga za serious musumba saagala oseke njagala tuweereza abantu bano nga bategere tuwogere etteeka musumba yogeddeko ery'okubanga ensi efugibwa omwami omusajja n'omukazi abakatuli kiba kyaliriko ddala okay era kyobola notwa tusaba tusaba yesu yekka tusaba nenyafaani bagambe muzaale mujuze ensi anti ensonga kyamuyita faaza bano bonna abazaala mwoyo kyetwogerako kuzaala nga nze bwe nina omukyala wange omulungi mama Gloria mu maka gange anti kati musumba kyotalaba faaza obukyalowooza bya kito by'abaana tuli mu kwogera bintu biri nti owase omukazi obeere naye mu buliri anti faaza mubeere wamu muzaale mukole ki mwale okitegeera yesu bwe yali wano ku nsi teyawasa teyagamba bantu nti temuwasa teyabagamba lwaki naye tebaganye bantu kuwasa faaza kaganye muntu kuwasa kati ono yamuzaala ati nsonga yakitawasa oyo mwana amwesibako naawe ate oli wali maka ge tumanyi wali wali bayinza kuba balongo kisoboka nga naye dani oli mutukuvu ani mutukuvu by the way ojika nti Maria yafuna olubuto Maria nafuna olubuto nazaala Maria malaika Gabriel yajja namugamba ogenda kuzaala ogenda ofuna olubuto olw'omwoyo ki abamanyi bano wano mwe mutukuvu waali aliwo jukira no faaza naye lwaki owakanira faaza anti nze njagala kunyonyola story yono omulenzi yavudde n'atugamba kale abona ate by the way no weewammwe eyo so wekiboga eba kiboga Hoima road ehoima okitegeera tubamanyi ate soyo weka abafaaza abehoima bonna tubamanyi abalina abaana anzise bonna musumba ategeeza abaana ab'omwoyo nga bakyakiyona nti abaana bafaaza beyambula ebyambalo emisiro ne bambala zino ngoye zaffe za bulijjo ne bagenda ne bakwana obuwala mu kereziya kuvuba myoyo bakwana abawala mu kereziya n'amufuula mukazi we n'amugamba ngenda kuwa kyonna kyoyagala ate bafaaza balina laavu mukazi gwe bonna ofuna laavu ya faaza ojja kulya buli kimu nemusoma nga biwulika bubi ebitya byebituufu bye biriwo nze kankubulire sisobola akola ekintu nenziramu nenkyegaana nga nakoze ensobi dani nga abantu mukitegedde nti nakoze ensobi oba nayenze oba navumye oba nakoze eki nzijja neŋŋamba bannaye ekituufu mu nsonyiwe nakoze eki njagane Katonda akole ki ansonyiwe naye bano omwana bamulaga tatawe mukyama naye wazadde ozadde omwana n'ogulirira omusajja n'omuwereka ate bafaaza muli basi kubanga abaana abo batuuka ekiseera nga atandise kutegeera amazima bagamba oli mukuzo katte oyo mutte faaza omulamu bakikola ekyo ebigo bitulidde kankubulire Vatican eyo ogiraba basinza obumenke basinza sitaani basinza emizimu aliyo ki waliyo omutukuvu ani papa mutukuvu golaba kye kimufuula butukuvu tawasa papa olutwala tukuntebe ya papa ng'alangirira mu lubula abatukirivu ne waba akyali mulamu kyogamba obutukuvu babutulira ku ntebe simanyi tunakageeje kutumira obutukirivu mupima katono ono ye butukuvu alina okutula ku ntebe
asobola kugera ne Katonda batugamba by the way ne mu bakatuliki tebagoba mizimu bakatuliki tebagoba mizimu bagigoba musomba nsokubula bagigoba faza tagoba mizimu amazi g'omukisa awo gagoba emizimu ate nga galina mugongo so mbate sekale nga nkubulira biri serious olina nkubulira ebintu bino njagala obeere ntiivu ompulirize amazzi g'ennamugongo amazzi g'ennamugongo kati ganjawulo gy'okugaala tagagobye emizimu aleka geeyonoona olinga ogamba nti waliyo nga mizimu gidduka tolaba nga bagana bato ga senamu tebagala batwale mangi bayinza okugoba emizimu gyonna egyensi ne gifa banekubiridda ku bino kaakati no bafaaza bakola ebintu era tulinayo n'abasisita abamu baava mu bufaaza era n'abamu abasisita bamu bazaala abaana babalina ebbala babagoba mu kigo asiibula bulungi n'agamba ngenda vacation mwaka mulamba kikirize n'awandiika bawumula ku mirimu gyayo kati waba ng'akoze emyaka 3 asabye mwaka gumu naye aba just ng'apooso aba asabye kubeera apooso nga tasobola kubeera mu kifo kimu abeeko gyagenda tugambe oba Nairobi oba wa n'aconnectinga n'agenda eyo n'azaala akaana ke n'akateera omukazi akakuze oba kyawandiikibwa nti balina kikola bwe bati mu Bible oba mu ddiini mu Bibuliya jukira Bible yabwe yanjawulomu oba kiri mu mateeka kuba kati musumba nze kyemmanyi bano basajja bakano tebasobola kukola mistake basajja baani bakatonda kituufu bakatonda naye abasajja bakatonda mulekera okwebbirira bakazi ne mubazaalamu abaana bagenda bagoba mizimu mu bisenge bekwekera mizimu gibeerawa nembalira guno omuze gugenda gufuuka mokomoni ogwabafaaza ate mokomoni gweguli yevaza musaala yavayo n'agamba nze njagala nzaale ne balaba nga agenda kwonona egundi ebyama ne bamupeereza ne bamuzaayo nali manyi gyabwe waddeyo nteri kuzaala naye guno omubiri ogwo gumanyi omugi gusooka okutta ogenda osoma mu seminary bakutera engeri y'okuttamu ogwo omubiri kati lwaki ogutta nga mulamu anti oluga wasomesa kufa walaba ekiwala nga kiyitawo awo nga kigira nga faaza afa ennaku zino tebafa babeera balamu abeera active kati uyo mulenzi akuze n'okula musajja mukulu segeza byadda kati omulenzi ki ekyamugyeyo mu mawulire kubanga faaza taata wa muboola yensonga yokka yamugyeyo eri mu ddiini abeera nga kikolimo abamwana wa kibi kakati singa baapuruvinga singa oyo mulenzi tafa faaza abuvaako bamusangulamu mu lunyiriri okitegeera lyeteeka lya ddiini kyekijjayo n'omulenzi okukubira endulu nti tugambe ali ku mugo gwa kuttibwa okitegeera kati si omu yekka bangi gye bali bana bafaatha wano mu Uganda juzi nali mbala 150 abavuddeyo bawera 150 bakavayo ne beeyogerako nti bana bafaaza kati abasirikidde be bangi naye musumba kiri mu butuufu ogaana omuntu okuba n'eddembe lyeryo eririwa eddembe ly'okuzaala anti kati ddiini bwegambye ddiini egamba teri kuzaala teri kwaka teri yadde kusituka olina kuba mbeerera kuva mu buto paka kufaako balina akatesitinga okutestinga mbeerera of course n'abasajja abatesitinga
basobola kutestinga namanya abintu tokolangako yadde n'olunaku nolu kasobola kuzuula nga wabikola gwe ekizamu oba owedde naye can you imagine kiringa muntu wogamba nzisagala kulya nnyama nonoova eri nogibba eyo wakatwalye nogamba mubasilya nnyama noba noyite mmanyi nojebbira twalyanga nyama nga talya ki ngalya byennyanja naye genda kubala ebifi ebyasigaddemu nga tebiwera bifi nga 3 temuli ye nagamba nze sirya nnyama temusaana namusuubirizaamu nti yagiridde mama magamba oba ani alya nyama oba kiki ekibba ennyama gino emizimu gye gibba ennyama oba kumbe ogaye tumala kulya ennyama bulungi esigaddemu ng'agyeddiza atayiminga bulungi nga tuli mu nnyumba ng'ayitayo ng'ajjamu ebifi bye 2 nga 3 nakkirira wansi mu nnimiro eyo n'agyegwira n'awoomerwa kire n'asangayo obugumbagumba naye ani aliira eno ennyama so bafaaza bwe batyo balya ennyama abagamba takkirizibwa nakutunulako kumba olugira ng'ayite mumaju ng'agyebbira bwe munali ku TV awo remote negenda bubi waliwo faaza yafaawo ku TV ku Kalango kati ng'ali mu kusaba ng'agamba misambwa jangu misambwa jangu gyendi nensooka nempulira ayita misamba yagiyita kugyokya atya so abafaaza ebintu byemukola musi y'ekizikiza Katonda abyanika mu musana Katonda n'agamba nti nze ndi mugezi nnyo kuba kati ono omwana nze kuona omwana nze ndabe n'ekintu ky'okuyiga bweki kuba omusajja mukulu oba bafunenga ekintu n'owekokera emyaka bimeka ajja kumala aveeyo olaba ekitugamba wakiri babalaawenga nze muno wamugaana wadde n'okusumulako obutunuzi kati ogenda kumutemako byagire balina engeri badokita engeri gye balaawa ekintu kino olaba tobawadde bbeetu kugenda wano nawali kuba kimanyi newengenda wasigenda kuzaala va n'ekyo bakulayire eddala kafiire eddala anzise kaleme kusituka musumba basiibule kubanga byotandisa kati byattima butima anti kati kubanga kino kyo Katonda yakituteeka kasita omuntu aweza myaka 18 wano mu Uganda okkirizibwa kuwasa oyina eddembe liri okkirizibwa kuzaala okitegeera naye gwe weefudde oli w'amaanyi kakati no Vatican eyo gy'olaba eyo ejjuddemu ebintu bibi nnyonnyonnyonyo lwolumu lujju lumu olwa nze ekinnuma ekikafo kyogerako we wali omutuku olw'ebimenke bisibuka eyo asa tulina omutukuvu omu nedda emizimu wolisanga Saint Matiya Saint ki abo babaziika mu makanisa kati eyo waliwo erimbo ewaawo wenyine ku Vatican gye baziika abatukuvu be bayita batukuvu okitegeera mu keesi zaabwe 3 omuntu omutukuvu bwe tusoma mu Bible Yesu yagobanga emizimu eri abantu naye teriyo faaza agoba muzimu ne papa ne wakyala agamba bugambe emikisa gya Mariya gibere kugwe emikisa gya Mariya emikisa gya Yesu bamasula amazzi gagoba emizimu nedda n'obubandi ate kajjukira obuzibu bwe buli bali bano bote balina budde bugoba jukira bakuteka muno mu bidyo gwa Kristo n'ogulya ate kati bano abatanaba okusoma saala ya sakramentu aba babatiza n'abavaako ekibya ekisikira osooka kusoma ankadi bano atana tuka kusembera babatiza nedda tosobola kubatiza nga tosomye bwe tobimanyi ngeri gye bikolamu ndoza kabito yagenda tubanga atubulira okusooka osome then bakole ki abula kuno tomuwona kakati
ati nno nkunyumize mukama biyandage Vatican togenda kuona kabito gwe binyumye Katonda yantwala Vatican nendaba nti waliwo ekiseera Father wagenda n'atuula n'emisambwa n'obumenke ne bateesa era Father buli bwatuula wabeera obumenke waliwo obumenke edda wasuka kuva mu bbanga eyo kizungirize ne kikwira awo Vatican kati Vatican awo waliwo oluggi waliwo poto etwala eyo magombe mu nsi ezo z'ebimenke okitegeera eri Vatican awo kati awo Vatican osange emisota osange waliwo ekifo kye bayita mbu kya sitaani kya mizimu bo buto bakiyita wekiri awo mwekiri ate mu kifo ky'abatoko wali essabo essabo awo maze n'olyogera lyeryo ssabo lyennyini kitegeera eyo mu ssabo balina emyoyo obwana buno obuto oba babusaddaakirayo kubanga nalaba obulambo obuto nga buli eyo kitegeera muzikeesi nga tebuvaamu babeera babukaza bino byogamba nabiraba mu nsi y'omwoyo oba walaba Kizito omuto muyinza ogamba nagendayo ate Kizito omuto ati naye yali muto yafa taliyo kandi bamukaza kakati ebimenke ebyo kiseera kituuka ne bivaayo ensonga lwaki balonda paapa nga mukadde abeera experienced kubanga baba musuubira kufa buli kaseera yegatte ku myoyo giri gye basinza bali manyi obukadde magezi Musumba obukadde ki obukadde magezi ekibalonzesa omukadde just nti abeera experience aba alabyeko ebintu ebiwerawerako abeera asobola okubawa amagezi ku bintu ebyenjawulo kati bo baba bapimye mu teyeebakangako n'omusajja n'abakazi awo simanyi kakapima simanyi bakajja nti kati ono teyeebakangako neyeebakako naye nze mbadde manyi obukadde balasinzirira ku ekyo nti bukadde magezi Vatican ejjudde ebisyaga anzise Vatican ejjudde ebintu buli kasasiro yenna okitegeera essabo ly'abatuku buli jjuddemu ebintu ebyo Vatican ejjudde ebyokulwanyisa byomubiri ate abawanyisa emyo ate kati bakugambye Vatican omala gagituukamu Vatican yennyini eri mu Italy naye Vatican ejeri yesalawo agenda kufuga mu Italy ate oba ogenda mu Vatican nga tolina ekikutwazaayo togendayo olina kuba ogenda kusaba olina okuba nga olina appointment Vatican erimu families ntono amaka matono Musumba Vatican tusaga tugyesonyiwe kubanga nze byongamba anti byonna bisibuka Vatican era n'essente ze basonda wano mu Uganda zigenda paka Vatican then nezikomawo lwaki zisooka eri lwaki ziva buvayo ne zizimba wano ekereziya katolika okusinga soko zetwala eri gwe tomanya ekintu ekiriyo mu bukulembeze bw'abafaaza Musumba nyaga tukomewo ensonga ya Vatican ebuzeemu okumulungula temulunguse bulungi njagala otuweeyo program nga yo osokoto otwanjalire Vatican no giteeke ebbali naye olunaku lwalero nsasoko tubaleke wano nja kubajjukiza God Hills nti abadde naffe kuva mu ntandikwa era ng'agamba nti mujje abajjanjabe temubeere na ndwadde nga zibaluma agamba nti mukubire ku simu 070606 4923 abeere nga kutuusako eddagala wonna wooli mubufuwe mu Alpha Media Production yakuguka mu kukwata videos na bifaananyi eby'omulembe ddala emikolo gyonna agikola eggwanga lyonna litambula ngambye emikolo gyonna agikola okuggyako okumala abalongo n'okwabya ennyimbe n'olwekyo nsaba Musumba bansiibulyeyo n'obugambo obuwoomu obubazaamu amaanyi bafaaza Musumba ajja kuba kagambo k'abawa ak'enjawulo tugende tubeere nga tubasiibula tunaddamu olunaku olundi abafaaza tobakuba
mulekerawo kwenda anzise era bakubi mulekerawo okuskwebaka n'abantu ab'endi ebigambo bya musumba ebyo mulekerawo kuzaala obwana ne mubutusuulira tunudde n'eri okitegeera eyo nkola mbi mulekerawo kukwebaka ne basisita mu bigo yennaye biriba bya mukigo musumba babaleke kale kakati wembanga mugamba nti muweereza Katonda mweweeyo kulwa mubiri gwa Katonda temuddamu kwenda temukola nsobi bino byo bibanjula bibaanika bafaaza mwabalogo juzi Museveni yagamba nti faaza namugamba nti ne bino buuka enkoko mirundi 7 mufaaza ate namugamba ate kwefaaza namugamba ne bino weetaaga abikola bagambe kyoyagala okugamba tugende kyensaba kiri bwe kiti mudde eri Kristo mulokoke muveeyo wano tufunye basista bangi nga balokoka ne wakakayanja waliwo akasista kalokoka naye kagamba kali kakooyi mwe mutukuvu nayogera nako ne kaddukayo akola ekyokuweereza Yesu akoye kubeera talina mwagala ate nga ye mukyala ayagala bamukwaneko bamuwaseko azaaleko mweta mazina g'enkima nga ati emikira okitegeera so kati Mukama abampeera omukisa mwebale nnyo tulina crusade bannaaye mwemire naffe mujje tugenda bukizibu emayuge bukisanyu mutusindikireyo ku ssente mu mirembe gya Yesu gye tugenda babadde nga bakwasizaako ku lusadi etambule yes so kati osobola kusindika ssente wonna namba nayisomye ndowooza mu kusooka wali zayo akatamabega obeere ng'ogifuna okutandika awo namba nagisomye tulina budget esigaddeyo nene nnyo ate tugenda wiiki ejja tugenda lwokubiri so imirira naffe bintu bingi tenaba kumaliriza budde bwaweddeyo imirira naffe Mukama agenda kuwa omukisa tugenda kuwangula emyoyo tugenda kusabira abantu tugenda agoba emizimu eri abantu so Mukama abanjagalire tuvaawo ku spiritual purpose temwerabira kujja kusabirwa wali nateete Kama abampeera omukisa obanga olina kyosazeemu obanga eyokwemulugunya mu katambi kano ngusaba otusonyiwe wekiba nga tusobola okuddamu ne tukidiscussingako comment section weeyo osobola tukubira ku namba yaffe ya 0770 944 266 oberenga tukyogerako so okubanga twakoze ensobi obanga nga gwe musobya so feel free to call to contact us tumanye ekigenda mu maaso kyotategedde comment section weeri anything to clarify comment section weeri so menkola zaffe za podium zikyaliwo obanga waliwo omuntu yenna aliyo ng'agamba nti nze nsobola okudiscussa ku podium ne ngamba nti musumba byayogedde ndinako obujulizi nti musumba atulimbyemu jangu ffe tugalira muntu bweru tujja kubanga tusinkana mu standard mpitirivu nnyo ezirimu okuyiga okulungi waggulu ne wansi gyeziri genda gy'oyagala tusinkana omundi omulala Export TV to the world.